Tubanga batalina mateeka mu nsi yaffe. Mwami Lugonvu ne mwami Mayombe Muhammad bakozeseza olukujjukujju nga tuli munaku zino enkulu ne bateekako ekibaati ku ttaka lyaffe. Bafusubuke mu gavumenti eya mwami Museveni. Mwami Museveni, mama Nabbanja, oba senga wange Nabbanja, bane mwalize ne mutudduukirira. N'atugamba nti ettaka lirye yaligula. Naye omugenzi abaddewo okumala ebbanga nga mwami Lugonvu talina kyanyega naye amaze okufa n'avaayo n'agamba ettaka lirye. Baabikoze mu biseera bya Ssekukkulu nga tewali ofiisi ekola. Tuli mu bweraliikirivu obungi ennyo kubanga tuwulira abasaabatalira ku nnyumba ekiro ate nga ne security nga tetugiyina etukuuma era etuyamba. Abantu bano bonna abali wano bwe nali ngula tebaaliwo. Naye muzeeyi wa wano twali naye. Era bwe nali nnambula yankakasa nti Lugonvu gula. Bwe babanga obwannannyini weebuli era nga be bannannyini lwaki baali basaba okwegula? Abantu bonna abakola ebintu bwe biti mu biseera bino bye tulimu mumanye nti bye mukola biri wabweru w'amateeka. Ekiragiro kyayita nti teri transaction ya ttaka yonna eyita mu period eno eya Christmas oba paka nga tumaze okukola ki okulonda.